Bugenze okukyanga enguudo ezolekera ekisaawe kya Ssekabaka Muteesa II ewankulukuku nga zikwatiridde Obuganda obuzze okwaniriza Omutanda asiimye okulabikako gye buli ng'aggalawo empaka z'omupiira ogw'ebika eby'Abaganda ez'omwaka guno ng'ebika ebyatuse ku mpaka ez'akamalirizo kye kika eky'Embogo n'eky'Engonge. Enteekateeka eno nnungi nnyo, esookera ddala etumbula ebitone by'Abannayuganda ate etumbula n'Obwakabaka bwa Buganda ebuteeka ku leve endala. Mu batalutumidde mwana ye muzzukulu wa Kayiira era nga ye pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono olubadde okutuuka mu kisaawe kyonna ne kireekaana ng'abantu bakubye emizira n'enduulu mu kumwaniriza. Saa 8:00 Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse ku kisaawe ng'ayiniriziddwa abamyuka be wamu ne baminisita ab'enjawulo ab'Omutanda. Ku saa 9 zennyini nnyinimu empalabwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atuuse n'abaana b'eŋŋoma nga baaniriziddwa Katikkiro Mayiga ne baminisita kw'ossa abataka b'ebika ab'enjawulo. Bena asoose kwekubya ebifaananyi n'abateesiteesi b'empaka zino kw'ossa abakulu b'ebika ne baminisita ng'oluvannyuma ayolekedde mu kisaawe wakati mu okuwubirako ku bantu be olw'essaala ne libugaana abalabi nga Namunswa alamusiza ne ku bazannyi aba ttiimu zombiriri. Omupiira oluguddwa mu butongole bazzukulu ba Kisolo beerisiza Nkuuli mu kitundu ekisoose nga batebeddemu ggoolo 2 ng'esooka etebeddwa Ssekiganda Ronald ate ey'okubiri evudde wa Sonko Richard nga bwe gutyo bwe guwedde nga bazzukulu ba Kayiira tebateebeyo yadde ggoolo n'emu. Ng'abawanguzi babuusewo n'engabo wamu n'ensimbi enkalu ezibakwasiddwa Ssaabasajja yennyini. Ate gw'ogwo okubaka ogw'abakyala gugenze okuggwa ng'Engeye ewangudde Ennyonyi Ennyange nga nabo baweereddwa ensimbi enkalu n'emidaali. Peter Kizza yakusakidde eggulire lino ku lwa Case TV agaleero. Editors.